njagala nnyo okwebaza abantu mwenna abazze wano okukubaga naffe mwebale nnyo mwebalire ddala nga sinava akazindaalo kano nsaba ebibiina bino wammanga UCC n'ebibiina ebirala ne gavumenti kumu byonna bina ebitegeka awards okusiima abantu abalina kye bakozeeko mu industry yaffe. Abantu bangi abafunye awards mu UFF okuzanya firimu okukola biki naye wano waliwo abasajja abakulu abalina ebintu ebyamaanyi bye bakoze nga tebasiimibwangako bwe bamala okufa ne mubawa awaadi ate nga babaddewo nga bakola ebintu ebyamaanyi nga tebyabasiima ako kati abaddewo n'akola ebintu ebyamaanyi nga awaadi muziwa abaana abato nga ne firimu ziri half baked naye nga Kato tasiimibwangako ate nga byakoze abikoze tewali muntu kinoomu yali azimbye theatre kati amaze okufa muyinza okumuwa awaadi abakyaliwo abalamu muba awaadinge nga bakyali Abadamu n'ensembo mwena nga temunava wano nze njagala mumpe obweyamu bumu kikigenda okuba omusajja oyo Diamond ensembo egenda kubeerawo ezannya kyokka kyembesibyeku mwebali nnyo mwebali ddala tweyanza nnyo twagala okwaniriza bassebo ne bannyabo nsaba twanirize Dr. Kiza Besigye Butongole okukubire mu ngalo ez'amaanyi amanya honorable Kato Lubwama aga nti gwe biiso munne era ng'aga nti oli biiso munnange bwe tubeera saba owa Free Talent ajje Noah Diamonds Production ajje ekyo kitundu kijjewo ate tugende awalala saba owa Free Talent ajje neyanzanye mukama wange sebo manager wange basebo ne banyabo abakungubazi bannaffe mwenna sobola okubeebaza n'okusooka okubeebaza mwebale nnyo mwebali eddala olw'okuwaayo ebisaala n'okujja wano nga tukungubagira mukama waffe ono taata waffe mukwano gwaffe buli kimu kyonna erinnya eryange nze Mulumbe Mayanja Kibirige banzaala ku kyalo kino Mutundwe Mulumbe lwa Kato Lubwama nakwatagana naye omwaka 2013 nga mba ku University Makerere okuva olwo simwawukanangako era bino byennyini bye nasoma e Makerere ku School of Arts. Sijja kwogera bigambo bingi nnyo kubanga sinze mwogezi w'olunaku ate ndowooza buli kimu almost bakyogedde naye nja kwogera obugambo bubiri. Ekisooka abantu bano bonna be mulaba abakulu n'abato abansinga ne bensinga omusajja omu agalamidde awo twayitamu Mukama n'atusaasira n'atusembereza omusajja gwe sirabanko mu nsi muno kubanga Katonda yamuwa erinnya n'amuwa ssente n'afuuka emuppi n'amuwa ebitiibwa naye aga Katonda mukulu nga simuwaayidde obanga asogedde olwokubanga agalamidde awo Katonda yamuwa ekigambo ky'okwepanga nga ne oba ofaanana otya ne woba ofaanana otya faamu nti mwani tutegedde akusembeza n'aga tugenda ali mu katanga tulye emmere n'akutuuza mu mmotoka ye ebbanga naali bavuganga muvuge naye emmotoka ye bw'obeera driver nga gwagivuga gwamanyi kasita omutuuse wako bakusawunda weeyongereyo tabuuza oba ogenzebwa n'emmotoka sikirabangako sirabanga muntu alina linnya ng'alina ssente nga teyeepanga nga musajja sikirabanga basebo ne bannyama era tosobodde okubeera naye nga neoba leero oba okyankanyemu naye enkyobeero lyawo nga kubira si mu kitiibwa kye nga gagwe jjawo obusiru naawe olina akasumbira komawo tukole ng'okomawo bwakyo wabadde nolwekyo basebo ne bannyabo njagala okusaba mwenna abato abali wano abakulu nyinza obutabakyusa kubanga omuntu alina emyaka gyatuukamu nga okumugamba okukyuka omanyira mumanyi naye abato abaliwo njagala mutegere ekigambo kino Katonda abanga akusaasire n'abaako wakutuusa n'abako ekitiibwa kyakuwa amadala gakuwa teweepankanga mbala abasebo ne bannyabo abaana abato mukola ebibiina ne bakuwa ekitiibwa kya dayirekita tonategeera bulungi byokola n'ovimba nnyo n'ovuma n'ojereka ndi dayirekita please
Basaba ne banyabo lero bategeeza bigambo bino bwe tuba nga tunagenda mu maaso n'okutambuza likasi ya mukama waffe nga twerimba bwerindi kubanga agenza okufa nga tulina emizanyo egimu gye tulina ku TV nga ku Palamagi Kiroko nga ku KBS olibajja otandika kusanyuka olwo puroguramu ya Seas Fire gyodde sipiika ayogerako wano egenda okulaba ku Serena omwezi ogujja enaku z'omwezi 29 bwe tuba nga tunabitwala mu maaso naddala mmwe ab'emyaka gyange lugezigezi mukugendeze bannange beera down to earth obeere omuntu wa wansi ogenda kutuuka ku buli kimu n'olwekyo basaba ne bannyabo ebigambo byange mbikomezaawo Kato Lubwama omukama Katonda eyakutuwa tumusaba akwanirize mukulu akuwe ekifo natukusaba essala esembayo gyenkowoola otusaasire muffe abali wano naddala emyaka gyange ojjemu ayinza okufaanana Katonda otuyambe kubanga theatre erina ekizibu tetukyalina theatre kutuzanyira bababuulidde Bati Valley Theatre yiyo abayindi bagagitwalako National Theatre kugiddeko basafeya labonita eriko nanyiniyo ya buseere twalina tuzanyira mizannyo ebisaawe ebanga tebiriiwo twayinza samba omupiira tuyinza kusamba nga twali bisaawe ekisaawe kyakatemba ye theatre tebagizanyira mu kisaawe kubanga twetaaga sawundi twetaaga emintu ebyenjawulo enkuba wetetozanya n'olwekyo mwenna abali ne gavumenti bakoola mutusaasire mutuyambe tube nga twafyeta mu maaso olw'omusajja ono ne fulaga ye tudwanirire mwebale nnyo mwebalye ddala nsabayo omukyala ayinza okwogera abamu ku bayajjayoko oba Shamim obako kyoyogera simanyi mwebale nnyo mwebalye ddala waliwo stories ezijja ng'akeera kumakya naga naloose olugero luno emizannyo egisinga yalootanga na miroote n'akituukiriza ne kibeera sigenda kugenda awo kubanga mukama wange Maria Mudagire yabyogedde ku Bati Valley Theatre kati njagala kuva ku lugendo lwa theatre Kato zazimbye na lwaki zaavaawo nga kati saawa zino afudde ekirooto ky'okola ne theatre kyalina bulamu bwe bwonna tekituukiridde kubanga weekiri twava ku Bati Valley ng'abayindi bamaze okutugoba ebibiina bino byombi byali bivuddewo ekyambe Kibi n'ekyaffe ekya Damonze Nsembo nali nkola nga manager wa Damonze Nsembo era nempitibwa lifetime manager na guno gwakera nti manager waffe bwe tugenda okuva ku Bati Valley Theatre bino byenjagadde okwogera obwedde bitannaba kwogerebwako Kato Lubwama yayogera nga tugenda nti ngenda kuzimba theatre ndaga obuvumu bwe yalina nga kizibu okukikkiriza ku muntu nga bwe twali ku Bati Valley Theatre nti Kato Lubwama asobola okuzimba theatre ate nga nti mu Kampala nga tetukiraba n'akwatagana ku n'omusajja omugagga gwayita Bosco Muwonge yabaddeko wano ne bafuna ekifo Kato n'azimba theatre gye bayita Cooper Theatre kakati obuzibu bwe bwava mu theatre eyo nti we twakolera theatre baali tebamanyi bizinesi ya theatre etambula etya Kato Lubwama nga aguziza omugagga amanyi obusuubuzi ate amuguza ekigambo ky'okukola theatre kati nga ye omugagga amanyi nti bakeera ku makya ne basolooza amaduuka period kyamanyi bizinesi yaffe eya theatre ekula bukuzi nti ne bweba nti mukoze muzannyo oba okutunda ekifo kirwawo nga kikula kati twatambula mu kiseera kya Cooper Theatre nga buli kintu kyonna okupromotinga ekifo ekyo tulina okugaba tiketi nga za bwereere abantu bajja balaba omuzannyo bamanye ekifo ekyo twamala omwaka mulamba kyogera nga si kya Katonda nga tugaba tiketi za bwereere nga buli wiikendi tulina okuba n'abantu 125 kakati nga tulina ekizibu nti gye twagabanga tiketi nga tetusobola bagamba nti gwe tukuwadde ya bwereere tugamba tukuwadde ya ssente emitwalo 2 obuzibu buvaawa tutambula olugendo olwo omwaka mulamba nga tiketi buli wiikendi tubeera n'abantu 25 kati nga buli mande mukulu Bosco Muwonge yabaddeko wano era n'atuwawo ne ku ssente era kimulumiriza nga nkyogera teyitamanyi bizinesi ya theatre buli ku mande ng'atwala $25,000 nti zaayingidde ku mande naye nga muga Katonda ngulu Katonda Lubwama yakutte ssente n'akussa obutabo bwa tiketi ku ssente ye n'agamba mugende mutambule mugabe
generation eno teyaliwo emu abamu we bali Bosco Lubwama simulaba Robert Nsire simulaba Ebon Waisa waali kakati tufa n'obuzibu nti twamala omwaka mulamba nga endagaano yaliwo okukolebwa nti tulina okuzzangayo ssente buli mwezi okusobola okukulaakulanya ekifo ekyo ne tugenda mwaka gumu mu mwaka ogwokubiri tugenda okulanga batubala obukadde billions of money naye nga honestly Kato batazikutteeko olw'okuba twali promotinga kifo kakati we twali twagaliro nti okufunamu kutuuse yali Christmas emu lwengaba ku millions 18 nga zitudde mu ki kuba nali mu ssente nga nziraba Bosco muwonga ate wakyusa naga nti bitadde nga tetukyalina kyakkola twakeera ku makya ssaawa 4 twalaba gulenda nga zimenya theatre naye ne Kato Lubwama Bosco Lubwama yaliwo ebiseera ebyo nga tulina entambula ffe gye twatambulanga ne tutandika okukaabira ku theatre nga tukuba ebiranga Kato n'atukwata naga abaana bange ngenda kuzimba theatre ey'okubiri temukaaba naye nga baakamenya gulenda emenya ekifo ekyo nga bwe mwakyaba bazeeko mu Kupa complex omusajja agamba nti ngenda kuddamu okuzimba theatre endala nga tetulina ate hoomu we tuli twatambula lwe nalaba Kato ng'agenze Mmengo awo bamutuse mu ddwaliro tubaddeyo awo n'avayo ku kitanda yatugamba sigenda kwendabira sigenda salon n'atukwata agamba nti baana bange ngenda kuddamu okuzimba theatre mu Kampala tugende mu lutalo ffe abamu twanafuwa era nange kuolwo nanafuwa ne tuddamu okutandika ate okunoonya ebira bye tukola ne ngenda netandika okukola emirimu gye nasomerera egya gavumenti netandika okukola ne Captain Roy oyo mba ndi ku Buganda Road Kato Lubwama najja yajja mu ofiisi yange ku ssaawa 7 n'agamba fuluma ofiisi eno bw'oli artist olina kubeera mu art kuba nakutendeka nkutaddemu amaanyi gange tugenda kukola twafunye ekifo tugenda okuteeka theatre kyali kizibu okukikkiriza tujja ku Martin Road awo omukulu gwaiva atwadde ekifo nga waliwo ebizimbe byakumenya nga bwe babalira grades genda okumenya ngezaako okubalaga nti Kato ssente zonna zinvestize teriyo sibangayo muntu yali investize ssente mu theatre oba mu art nga Kato Lubwama kubanga yandibadde yazimba zigoloofa yandibadde yazimba apartment C yandibadde yazimba ebizimbe naye buli ssente gye yafunanga yonna ye muntu yali yagala art era afudde ayagala art naguno gwaka bino biri wano era obweddamu ogera nti art kati Royal Theatre gyetya atuuka okufuna ekifo bakwanaga ne gwife atandika okuza n'omusingi olunaku lwe guteekebwawo nze nanyikola ku Buganda Road twatuka ekiro ssaawa 4 bazze okulambula abakulu netugamba ogenda kujjawa ssente zimba wano atandika okuzimba theatre bagala CBS mu kugala CBS nga talina mulimo gwakola mulala naye ng'atugamba nti theatre erina okuzimbibwa netugamba ogenda kujjawa ssente tokyakola ku rediyo n'atandika okuzimba Royal Theatre eyo n'agimaliriza ng'agizimbye obuzibu buvaawa ku Royal Theatre era tusanga era mugagga ng'era tamanyi bizinensi ya theatre etambula etya twabeera ku Royal Theatre awo ne tubonaabonera ku theatre awo nga yagamba teri kulya kintu kyonna twagala kifo kino kikulaakulane ne tuddamu okukola omulimu gwe gumu nga tugenda mu wino tugaba tiketsi ne tugende mu kikubo ne tutambula Kato Lubwama ng'atambula dduuka ku dduuka okugaba tiketsi ezo tusobole okufuna abantu bajje balebe ekifo tutambula Royal Theatre eyo generation eno esinze wejjidde nga gye mulaba wano tuzaaliddewo ebibiina bingi bwe yamala okusoma nti tukuŋŋaanye ebibiina ebibadde ku batubala ebirala tubeete wano era muvuddemu bannampijja babadde ndoza bagenze bayisima wonna sumulazi ebibiina ne bijja ne beeraawo ne tutambula kaakati eroozi obuvaawa tutuuka time ng'omugagga ayagala ssente Royal Theatre nga batubanja ssente naye nga siga nti babanja bbanja oba lyaki ye olwokuba twali tugaba tikesi nga twagala nti bamanye ekifo kuba nga teyeeyagalirako mu ssente nti akwata wa miliyoni meka naseka mu theatre naye nga tanafuna magoba so kaakati ne tutandika ne tuzimba Royal Theatre eyo n'agimaliriza era omugagga okugira nga bizinesi egaanye era n'agimenya kakati okwagala ekintu ekyo tuyinza obutafuna muntu mulala akyagala bwakyo obulamu bwe bwonna
afudde ayagala theatre mu bulamu bwe. Kyonna kyonna kyakoze Kato tumwebaza nti atuzimbye.